إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mutonzi waffe omulungi, tumusaba okusaasira emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okuva ewa Firawuna. Safaari nno kati tugitambulidde ddala era we twogerera nga twava mu asiru al-qudaa ne tuyingira mu asiru al-muluk. Wakati muyo mwe tuli mu kutambulira ekiseera ky'obwakabaka bw'aba Bani Israel. Nga bwe tujja okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano yabasindikamu abasajja abazibu, abasajja ababi, ne babeekola ekigenyi ng'omuganda bw'agamba, ne babatta olutto olw'amaanyi, ne basaanyaawo ebibuga byabwe, ne batwala abantu baabwe, ne batwala amaka gaabwe. Ekyo bakikola abantu bano emirundi emeka? Emirundi 3. Naye nga ababakola ebyo baali babi okusinga bano baali bakola ebintu bino. Bano bakola ebintu bino ahlu kitab, bali n'ekitabo. Fihim anbiya, bali mbani? Ekana Allahu subhanahu wa ta'ala yusallitu alayhim almujrimin. Allah yakkirizanga bayitanga baddube. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar. Nga bitana baddube abo bagenda basindikira naye nga tebakkiriza na Allah, nga bakafiri ababi ne bajja ne basaanyawo emizikiti, ne basaanyawo baulama, ne basaanyawo abantu abalina ebitabo, balina Tawrat, nga ne bannabbi mubo bakyakola batya? Bakyalimu. Twalaba omulundi ogwasooka Jalut kyeyabakola, tugenda kulaba omulundi ogunaddako, tuddemu mu maaso tugenda tulabe omulundi ogwaddako. Emirundi emeka? Emirundi 3. La yab'athanna alayhim ila yawmi al-qiyamah man yasumuhum su'a al-'adhab. Allah yagamba idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna alayhim ila yawmi al-qiyamah man yasumuhum su'a al-'adhab. Man yasumuhum su'a al-'adhab. Allah yeyama nti agenda kubasindikamu okutuusa ku lunaku lw'enkomerero abaliisa akakanja. Ekyo Allah nakiwanika ku Bani Israel. Ebyasa bino byetuyitamu byonna tubasanga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tujja genda mu maaso tulabe ebintu bino kimu ku kimu, naye kikyenjagadde ono okaleeta wano mu kifo kino olwa munasaba nti abasiraamu bakimanye ti Allah akikolera ddala era nkola ye. Bwe mutaddaawo ne mulowooza nti kubanga mwe bannannyini ddiini ya tawhidi, mwe bannannyini ddiini erimu esswala n'okusiiba ne zaka n'okulagira empisa ennungi n'okuziza empisa embi, mwe bannannyini mulembe ogw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nannyini ddiini ey'amazima asinga bannabbi bonna obulungi. Kasita mwesamba amateeka ga Allah tabaraka wa taala, eddiini neefuuka bid'a, eddiini neetuuka kujeemera Allah subhanahu. Nosanga omuntu nga takyasobola kuturesinga busiraamu bwennyini obutuufu nabbi bwe yajja nabwo, yani singa tasobola buturesinga kubanga bwo weebuli. Nga Muadh bwe yagamba nti inna al-ilma wal-imana makanahuma man ibtagahuma bisidqin wajadahuma. Ilimu ne imani weebiri, abyagala mu mazima abifuna bilyawo weebiri. Naye nga toliredde kubibeera okuwangaala otya? Oli musiraamu, kubeera wali waffe Ssenyange n'onaaba mu maaso patirisi ne bwanaabye mu maaso. Esswala olw'olumu n'ofunamu ku ndasi n'ogisaala, oluusi n'otagisaala, n'otambula n'oyingira mu katale. Ono muliraanwawo mizaani ye ejjuddemu obulyazamanyi okwapimira ebinyeebwa, neeyo erimu akantu akafeera abaki abasuubuzi mu ngeri y'emu. Bwe muddaawo nga mubaka amatatu nga mukuba nga baaziina, lw'oyagadde ng'ogenda lw'oyagala tokola otya? Abakyala patirisi abakwata mu ngalo, naawe bakwata mu ngalo. Oli abakwata bwe mutuuka mu riba mwenna baleese essako mwenna nga musimbale nga mugenda mu ssako. Ne mubeeraawo ng'obulamu bufaanagana enjawulo nti gwe Soweedi oli patirisi. Naam, mu byawula ddi nti oli bw'atuuka mu bikujjuko bya Christmas ng'agenda, naye bw'otuuka mu byayidi ng'okola otya?
ng'ogenda yalaita singa enjawulo yebaddewo naye osiŋŋaana oluusi n'enjawulo tekola etya teriiyo nga oli alina ebikujjukola ebya Christmas nga mu bafaaniza bagenda okubibeeramu mwoli ebya Easter mwoli noono mu byayidi akola atya ate no byayidi ayinza obutakola atya ayinza n'obutagenda ne tuwangaala empangaala efaanaganako bwetyo kituufu tuli basiraamu kituufu Allah twagala okusinga abasigadde naye tuyige mu byafaayo bino bye tuli mu kulaba nti Allah abaddu be ababaamu akalungi aba baagaliza akhira kasita bagaana okutereera ku ddiini asobolera ddala okusindika ebitonde ebibi ne bafuŋŋamako fayuqattilunahum taqtiila ne babatta oluki ne babatta olutta ne babakola kyonna kye baagadde ne balaajanira Allah nga Allah takola ki Allah nga tabaanukula kisobokera ddala era kibaawo mu bino bye tujja tusoma mu kisa ya Bani Israel obiraba bulungi gutunuulya Taalut ne Jaalut yali kubi bufaanana butya sajja mukaafu alina ejje ly'abakaafu bakyawa abantu abali ku ddiini ya Allah ne bajja ne bakwata ne taabuuti eri mugundi ya Nabbi Musa tobabuulira ebyo ne batwala ne balyoka bamenya emizikiti ne balyoka batta abakkiriza ne batta abamanyi ne batta buli kyonna kye bayagalanga ne bakikola anna hadha basahaba sebe bebuuza ekibuuzo mu lutalo lwe Uhud anna hadha ate kino kivudde kuki Allah gata qul huwa min indi anfusikum kivudde gye mukola mutya gye muli n'olwekyo bino bino bituyitamu mubimanye olwaliro ekiri wali eggaza ng'abasiraamu balaba basoma wano mu ggwanga mwe tuli buli masjidi esoma kunut buli masjidi esoma ki buli swala tebagifulumamu okujjako nga balaajanidde Allah ataasa abaganda abali Gaza asaanyewo abaki naam eyo kyebakola gyekiri era Allah awulira okusaba kwabwe akuwulira n'empeera zibawa n'obulumi kiki naye umma bwe yeesamba amateeka ga Allah netuuka okubeera nga yekutte ku ddiini mu society ye munyoomoofu si munyoomoofu mu bakatoliki munyoomoofu mu basiraamu abaasenguka amateeka gaaki ne batuuka nga okwekwata ku ddiini kintu kya bukendeevu natuuka nga omuntu ayambadde obusiraamu abaswaza mwina we muli mukyala nayita ayambadde jiribaabu nemutandika mwenna okufiiringani ize lwaki anti wa jiribaabu abazzeemu ate mmwe muli baani bayozefiina la ono kasifa ono gundi kasisa bituuka ku mbeera eyo Allah abasindikamu ibadan lahu uli ba'sin shadid ne babatuusaako ne babayekola ekigenyi eyo nkola ya Allah bwoba oweebuuza kati kijja kiti kubala obuddayo neddadala kisoboka okwadduli ku busiraamu butuufu noosiŋŋaananga abantu baganda bali wali Gaza abayahudi bali mubakola ebigafaana bweyite abasatinakinakolawo kisobokera ddala ebiri mu hadithi bikubyeko sallata Allahu alaikum dhulla Allah jabbasaako obunyoomofu la yanzi'uhu ankum tawbajjaako hatta turaji'u dinakum okutuusa nga muzze kuki ku ddiini n'abaana ba Isirayiri bwatyo yabakolanga ne bagenda gye bagenda ne batuukayo ne beekuba mu bifuba ne batereera nomanya nti ebigambo byakola bitya ne badda kitegereka ate ne bawaagula bano abakola batya fa wallahi alladhi la ilaha ghayru la nashuk tetulinayo shakka yonna mu bifuba byaffe nti saawa egenda kutuuka mu maaso Allah bali wangaza bali kifunako ng'ate abasiraamu batudde abalabe baabwe kuki ku nfeete kyakubaawo tetukirinamu shakka endagaano ya Allah y'amazima mwebiri mu hadithi bikubyeko naye tuteekeddwa okukombako ku bino olw'embeera gye tukola tutya nakutereeza tusobole okufuna obulungi amma bigenda mu maaso wali Gaza baganda babasogonyola babafootola kutta omunwe gwasigala guli ku mumwa kwolabira vidiyo yaabwe subhanallah biba bakola kati bano bonna bali byasuwa bizimbe subhanallah ali kusigala akola ki afuweeta eyo embeera tekuleese kweddako gwali eno tekuleese kukyusaamu rediyo kyali mu nnyumba eyimba muyimbi mwali ayimba embeera esigadde yemu ekyo Allah kyayagala la Allah ayaga twekuba mu bifuba tusobole okufuna asibaabu za nusura kati waliwo amawulire amabi mugawulire la qaddara Allah nsaba Allah atutaase Allah buli lwaleeta ekintu nga kirina kuzuukusa basiraamu nga kinene nga kyamutawaana ne batazuukuka babanga abagamba nti ayi Allah tuwe ekinene ekisingakaawo kitegereka waliwo amawulire agaki Allah era ajja kireeta mpaka abasiraamu bazuukuke gende obuddukiro buli luddawa bwe bataddawa
nguluku kino ekiriwo olwaleero ekiri e Gaza olwaleero Allah ajja kuleeta ekirala nga kibi obanga kibuna okusinga ekiri luddawa abantu badde engulu bwe badde engulu bajja kumagukira ku ddiini yaabwe geti abange eddiini yaffe luddawa kitegereka tuleke tudde ku busiraamu tuve kuzikira obuzikiza amazambi gakole gatya gagwe kakati tugenda kusaba we twakomye nga tugambye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutulaga namodhajan example kyokulabirako mu ebyo ebyali mu bwakabaka bwa nabbi wa Allah owekitiibwa Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Tuli mu sura kyeno some surati Naml. Jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان منا علما kuliko minna walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma. Ekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi we Dawud ne nabbi we Sulayman okumanya. Waqala ne bagamba ti alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Amatenda amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyatusitula ku bangi mu baddu be abakkiriza. Njaga tulabe kibayita alhimma alaliya, endase eyawaggulu. Abantu bano bebaza Allah kubasa okukulumya kubakkiriza. Wano tuyigawo kibayita al-imama fi ddin, obukulembeze muki mu ddiini. Nabbi wa Allah yali Ibrahim alayhi salatu wassalam yasaba edduwa eno waja'alna lilmuttaqina imama, ay Allah tufuula abakulembeze mu bakkiriza. Omulimu gwokutunula mabega olabe bapatiriza kati alhamdulillah nze ndi musiraamu, alhamdulillah nze ndi musiraamu. Mu nsonga z'eddiini tunula akuli mu maaso, tunuulira akuli muki mu maaso, okwenyooma weeyongere endasi y'okukola. Ate mu nsonga y'edduniya tunuulira akuli wansi, kikuleetere okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekese kakati wano baasanyuka okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabasukkulumya kubakkiriza. Baalaba ng'ekyengera kya waggulu be bannabbi, ono taata ono mwana, bonna bannabbi, bonna bakabaka, bonna balongoofu. Allahu akbar, kyali kyengera ky'amaanyi. Baakola batya? Badde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwebaza. Badde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwebaza. Alhamdulillahi alladhi faddalana kathirin min ibadihi almu'minin. Twebaza Allah oyo eyatusukkulumya ku baddu be abakkiriza. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود, نبي سليمان ناسكira نبي داود amakulu. Nabbi Dawuda amaze okubeera ng'akola ki? Ng'afa. Waqala ya ayyuha nnaasu, yayimilla ne yeebaza Allah ekyengera kino. Era mu ngeri mulimu amakulu ga man, okuba abantu ekyengera Allah kyabeera akuwadde nga tonoonyaamu kwekuliza ku bantu, kubanga Allah amanyi ebiri mu bifuba. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah atukkiriza okunyumya kubimu kubyengera olw'olumu n'okikola. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kikyayagala kyatunuulira enniya y'omu kunyumya ekyengera kino kiki? Naam, kikyogenderedde kwekuliza ku baddu ba Allah subhanahu n'obbakinako, oba bamanye ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala gy'oli, bongere endasi mu kwagala Allah n'okumusaba n'ebifaanako bwe bityo. Kaakati agamba abantu ya ayyuha nnas, abange mu abantu, ulimuna mantiqa at-tayr, mu bintu mu byengera Allah byampadde. Allah yampa okubeera nga ntegeera bulungi nnyo ennimi z'ebinyonyi. Awo mpa abaana weekaabira omuganda n'akawaŋŋamula nti erimi yagenda kufa, anti erimi yamulwadde. Kakati abaali awo
pimpa abaana ekiro ssaawa nga 10 n'agamba abange obudde bwe bukya gwe Jennifer odduka ogende eweerimiya olaba akyaliyo ebinyonyi ebyo. Kakati ye Sulaiman yabanga amanyi tikakati awo waliwo ekikikanze enjala ekiruma kiyita mwana gwakyo nebirefaanako bwe bityo, naye ate gwe byoli mu kubika tewali yabikugamba, kubanga Allah takugamba nti mpa abaana erina kubeerawo ng'ebunidde, wadde ine ekigikanze ebunire, wadde enjala ekiruma ebunire, wadde endwadde ebunire, wadde ekoleeta ebunire, kubanga bw'enaalaajana eri nesiti ng'agamba nti Yeremiya agenda kufa. Ekituufu. Kati Allah yawa nabbi mantiqa at-tayr n'amusomesa olulimi lw'ebinyonyi. Genda maaso. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده. سليمان ono aliko fatha lwaki kubanga amanya agatali mawarabu tegateekebwako madha kasira, tegagendako ki, tegagendako kasira, gali mamnu min as-sarf. Yesonga lwaki Ibrahim tomusinganako n'akamu n'akeddagala ng'aliko ki Ismail ne bwe harufu jarri ne bwejja kunde kubanga amanya gonna gatali mawarabu tegagendako nyukuta ya kasira. Kakati wa hushira li Sulaimana kyali badde singali badde parabu li Sulaiman ngabuga li Muhammadin kitegereka. Wa hushira li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal ins wat tayr fahum yuzaun. Allah subhanahu wa ta'ala naleta nakunganya junudu amaje ga Sulaiman eriyo neje twabadde mujukirayo kakati ono Allah agamenya ekisooka kyaki minal jinni amajinni wal ins nabache nebinyonyi ago gegabanga amaja makuru era Allah gaddingana fahum yuzaun kiki baita yuzaun yani yasiruna sayran muntadhiman nga amajege gatambula gali gaina je garago okulumba naye nga gatambula nga gali mu order. Kiki kyategeeza ono Allah nti amajega Nabi Sulaiman tegali sabahalala bega to bali kugenda eri gali kutambula mu nsiko gali gira bwegi tigere gatambula nga mu ntambula eri muhkam eri mu nizam enteeketeeka obulungi ensengeko obulungi nga gali mu order nga gali ku biragiro tegakyukamu nti ate gano gakole bino gano gakobi tegajeema tegakola gati ate gonna muli ab'ebitiibwa gonna omwali amajinni omwali abantu omwali ebinyonyi gonna nga agamanyi era gonna nga agayitamu n'amanya nti gonna weegali nga mulimu ejjinni limu eryabuze bwe riti nga lijja kwennyonnyolako lyabulidde ludda mu bungi bw'amajinni ago kitegereka lyabulidde ludda wa bw'abeera muntu mu bungi bw'abantu yabulidde ludda wa kikulaga kuwa y'obwakabaka kuwa y'obwakabaka amaanyi gaaki g'obwakabaka teyamuwa bwiti ago maje gonna gago yamuwa kudura ala tasallut yamuwa obusobozi obusobola okweŋŋanga ebintu ebyo byonna kitegereka ng'amanyi bulungi nnyo byonna ebigakwatako. Genda mu maaso. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل. حتى إذا أتوا على واد النمل baba tambula mukutambula okwo kowulidde gwe kuba mwakafaananyi mu jjeeryo Allah lyateeze. Hushira li Sulaiman junuduhu min aljinni al-ins wat-tayr ogubinja bw'ebinyonyi awo gonna maje awo balwanyi ebyo ebinyonyi ebyo ku luno tebiri musengu kati bimulanga nserene biri mu kuva gundi bigenda gindi sinti waliwo ola ago maje gali mu kutambula gonna genyigira mu lutabaalo butereevu wal jinni n'amajinni gayingira mu lutabaalo butereevu waki wal ins naki n'abantu kakati baba batambula mu bungi obwo mu gubinja ogwo gw'owulira oguuma nam ne bajja ewali olusenyi lwa namol wantwalabyewo naye olwokuba tuli mu oda y'ekintu kino katukonewo katono. Alati namulatu eba tugiyite nsanafu oba nsolosozi Allah yamanyi kyali ki mu bintu ebyo kyeva egamba abantu baayo udkhulu masakinakum
muyingire ebituli byammwe kubanga ze masakini y'ebintu ebyo ziyitibwa zitya emasakini z'ebintu ebyo ziyitibwa zitya aljuhur hufura zino ebituli by'ebintu ebyo muyingire hufaru zammwe naam juhur ebeera ya dab enswaswa ekinya ky'enswaswa kiyitibwa aljuhur naye ate zo ziyitibwa alhufura ziyitibwa hufura waliwo n'amannya amalala agatuumibwa ebifo oba ebisulo by'ebintu ebyenjawulo oluwarabu buli kintu lukiwa erinnya lyakyo naam al ushash kyeki biki by'ebinyonyi ebiyumba by'ebinyonyi biyitibwa ushash wahakadha kakati muyingire lwaki la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wahum la yashurun Sulaiman n'eggye lye tebabasaanyaawo nga tebagenderedde genda maaso udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا نبي سليمان عليه الصلاة والسلام بيولي ensanafu tutambule ku nsanafu nda tugite ensanafu tusobole okubeera obulungi mu order niwakitegedde dda nti kibuna naam kyeyava mwenya naseka tabassama kitegeeza to smile dahikan kwe kuseka okulimu okubikkula akamwe amakulu yamwenya n'okuseka n'akola atya naseka nasukkawo lwaki awulidde ekiwuka ekyo nga kikola kitya katuyigawo ki nti nabbi ono gamba abantu bali nti ulimuna mantika tayr tekitegeeza nti nno yali yamusomesa lulimi lwaki lwa binyonyi byokka wabula mu ngeri y'emu n'ebiwuka mu ngeri y'emu n'amajinni mu ngeri y'emu n'ebintu ebirala kitegerekka kakati naseka kyava agamba nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday ay allah nkusaba onsobozese okubeeranga nkwebaza olwebaza olugwanira ebyengera bino biwampa era biwawa kitange wa an a'mala salihan tarda eyo nebaza abalongoofu gye bamanyi kola mirimu mirungi so kati bakana bange bisiramu salamu alaykum wa barakatuh alaykum salaam wa barakatuh allah atuwadde yawa kamotoka alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd takbir bakuba takbira bali muzikiti ate nga kikagenda okusomba walaje ekiboga nga akamotoka kikasomba walaje ekiboga kweri kano kiyagati allah yampadde ekyengera kino yabadde ali mu kukyenyumirizaamu ddala bw'oba omanyi nti ekyengera kya allah ate kibeera kityanga kyekisomba amalwa amala salihan tarda eno yali ntegera abalongoofu abaatukulembera ayi allah nsobozesa okukola emirimu emirungi gy'osiima wa adkhilni onyingize birahmatika olw'okusaasirako fi ibadika salihin mu baddu bo abaki abalongoofu genda maaso watafaqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin watafaqada at-tayra olunaku lumu akuŋŋaanya amaki amaje ag'ebinyonyi amaje ag'amajinni amaje ag'abantu agenda ogayisayisaamu amaaso alaba amajinni gonna weegali abantu bonna weebali ebinyonyi weebiri okujjako ayina ekinyonyi kyatalaba faqaala kyava agamba maaliya la ara alhudhuda ate lyeffulungu bwe muli abaganda balivuunula maaliya la ara alhudhuda effulungu nga siriraba lyalaze luddawa abange liri luddawa effulungu la uadhibannahu adhaban shadida terina genda nga terina lukusa terina kubula nga simanyi weriri lina okuba nga ntegekola lutya weriri au
ngenda kulibonereza ekibonerezo ekyamaanyi au la adhbahanna bandisale ndijewo au oba la yatiyanni bisultanin mubin lirina okujja ne excuse nga nzito ng'erimalira okubeera nga likola litya nga lyejjeerera kitegereka wantulabye nti komanda yali mukambwe era tuyigawo nti komanda akkirizibwa okuba n'obukambwe obw'ekigero kitegereka obukambwe obwaki obw'ekigero obusaanidde genda mu maaso لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو تولده جينا ماسو فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد effulungu lino teryalwawo teryatwala bbanga ddene ne lijja ekyo kimu oyinza okuvunula enzivunula endala famakatha ghaira baidin bwe lyajja teryatuukira mu mikono gya nnyini nsonga ayinza okulikolako ekigambo nga tannaliwuliriza nam kyeryava lyewamu ka distance likomyewo teriri wala ne lyogerako naye ng'akola ki bunnange ensonga kubanga limanyi nti okubulawo kigambo kya mutawaana nnyo kati famakatha ghaira baidin teryajja kutuuka wali gundi wennyininyini waali neliyimirrako ebbali neligamba nti ahattu bima lam tuhitu bi mukama wange obusungu oyina bungi naye yirimu kati gyennina yawagulu ku yirimuyo allah yire engeri gyansukulumizaako ku ggwe mu nsonga eno ahattu bima lam tuhitu bi allah ayina kyantuusizzaako kyotamanyi nsonga ki tuka min sabain binabain yaqin nva mu nsi y'essaba binabain yaqin nabadde ntunulya olunaku lw'eggulo wakati wa Falastini ewaali ensonga eno n'ekifo ekiyitibwa Marib mu Saba bwe nabadde ngira saatunudde Marib kuba Marib oba oserengeseeko katono naye ekibuga Sana n'ekibuga Amman ewali Jordan awo waliwo kilometers 2,205 kilometers 2,205 kakati olw'okuba y'ennyonyi egenda eri straight bagiwa kilometers 2,115 olw'okuba enguudo zibaamu ogira bwe bawaawo wansi ng'omuntu ayita wansi kilometers 2,205 effulungu eyo gye lyava waggulu Baitul Maqdis neliserengeta neligenda e Yaman lyakutula mu ggwanga la Saudi Arabia awo na Madian neliserengeta wansi mpaka we lyatuuka nva Saba binabain yaqin ensonga gye nkugamba si kwewozaako nti tontuusaako omutawaana mukama wange ensonga ya ddala nkuleetedde amawulire ga ddala inni wajadtu muraatan tamlikuhum gyenva esaba nsanzeyo omukyala nga ye mukama waabwe ye kabaka waabwe utiyat min kulli shay'in nga allah yamuwa buli kimu yani bwakabaka bw'amaanyi ejjenje ejje ly'amaanyi ebyobugagga balina biyitirivu ensi ngagga waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wano tuyigawo nti waliwo kye bayita al-aam al-makhsus al-aam al-makhsus waliwo ekintu nga kiri jeno naye nga kigenderwamu kikomeke bwagati utiyat min kulli shay'in allah yamuwa ogundi obwakabaka obwo bulina allah yabawa buli kintu yabawa ne Uganda bali bafugayo nesimu yabaali bagifuna naye mu ebyo byonna byoyinza okulowoozaako mukama wange mu maali mu byokulwanyisa mu kaseera ako eyo njogera ya Luganda emanyiddwa gundi alina buli kimu naye nga musajja wattu alina emmotoka 2 oba alina emmotoka etya emu
asula akukutadde nalina n'emmotoka ya muliraano ajagala ne bw'oba omunyumyako kulaga nti alina kyali ayinako byalira gati bundi buli kimu akirina si bwe kiri niyo bw'ote gati buli kimu akirina la wa utiyat min kulli shay'in walaha arushun adhim mwebyo Allah byamuwa alina arush namulondo ey'ekitiibwa namulondo ey'amaanyi genda mu maaso awina obotandika walaha arushun adhim naam وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله نياك موغو كيمبا سانزيكو era nga nsubira mukama wange kekandeese ekipayopayo kutuusaako egguliro lino kwe kubeera nti wajadtuha omukyalo ono mumusanze waqawmaha n'abantu bakulembera yasjuduuna lishamsi min dunillah mu kifo ky'okuvunamira Allah amakulu okusinza sujudu wadde makala ga ibada mu kifo ky'okusinza Allah bo basinza ki basinza njuba zayyana lahum ash-shaytaanu a'malahum wazayyana lahum ash-shaytaanu a'malahum sitaani yabawundira okusinza enjuba ate n'ebesambya okusinza Allah subhanahu wa ta'ala genda maaso ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدون للشمس ألا يسجدون لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سيكا وانجي خبأ تتجيزاكي تنوني خبأ متفسير ياو الذي يخرج الخبأ لواكي كيكينda kyekwese ekintu kyekwese من الخبيئة اختبأ نعم جزاك الله خيرا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض تبسينزا lwaki tebasinza Allah subhanahu wa ta'ala oyo ajje ebyekwese naam amakulu ebyekwese mu ggulu byekwese mu nsi yabijja gye biri gye byekwese ebira byekwese mu ttaka n'abijjayo abyekwese waggulu n'abikola atya n'abijjayo yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma madha wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun ero yamanyi bye mukweka n'ebyo bye mwolesa Allahu la ilaha illa hu Rabbul Arshil Azim Rabbul Arshi al-Azim oyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atalina kisinzibwa kyonna mutuufu okujjako ye omulezi wa aroshi ey'amaanyi engulumivu ey'ekitiibwa kakati amawulire gazze eri nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalaam abantu besaba basinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala amawulire gano ekinyonyi kyekibadde ku intelligence kigaleese hudhud nabbi Sulaiman agenda ku reactinga atya ku mawulire ago gagenda muyisa gatya obulamu bwe abo bayagalira ddala abaava ku Allah ne basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala amawulire gazze gamukyankalanyizaawo bira byokuba nti hudhud yabuze akakati eyo nsonga yavuddewo wagenze tonsabye kale wali badde onsaba amawulire golese gakitiibwa nnyo gakitiibwa kitegagwanisa kuba nti wadde nkusonga kw'olugalo kati ofuuse munene tuli fenna kakati anti oyinza okuba omwana yakubuzeeko n'agenda obwedda ogira kati ogenda okulaba nga ze n'ekibbo kya lumonde obwedda mu lumonde nti tomutemye toge nti teekaawo eggulu eryaleese erya lumonde libise ezambiri awadde okuba ti yagenze takoze eki yagenze takusiibudde kakati katulabe biidhinillah musomo gaffe oguddako nabbi Sulaiman yali yakitinga atya ku ggulu lino waffaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil